Oluguudo lw'Entebbe lumanyiddwa nti gwe mulyango gw'eggwanga lya Uganda nga kyokka mu kiseera kino luno lufuuse kattiro olw'ebitaala ebitakyakola okumala ebbanga eriwerako. Guno si gwe mulundi ogusoose kino okubeerawo ng'era emirundi mingi ebitaala bivaako olwo abakozesa oluguudo ne babeera ku bunkenke olw'ebidduka ebibeera biwenyuka obuweewo. Oluguudo luno luliko ebitaala bya mirundi ena nga wabula mu kiseera kino ebisinga tebikola. Enkulungo y'enkumba yekyasizza okubeera ey'obulabe anti ekozesebwa abayizi b'amasomero bangi n'abantu ab'enjawulo. Mu kwogerako ne mmeeya w'eggombolola y'e Katabi, Ronald Kalema Basamulekere, ono akiikidde gavumenti ensingo olw'obulagajjavu naddala ku luguudo luno ekimazeewo obulamu bw'abantu. Ntebbe Road mu Uganda yonna lwe luguudo olusinga okubeera very important kubanga lwe luyisa abagenyi. Naye kiba kya buswavu okulaba ng'ebitaala bisobola okumala emyezi 2 nga tebikola. Abantu baffe betufiiriddwa in just a span of 2 months bangi ne kubayita wali emabegakaawo twakafiirwa omwana. Kalema akoowodde minisita w'ebyenguudo General Katumba Wamala okusitukiramu okutaasa embeera. Ebitaala by'enkumba tebikola, ebyokubayita ababiri tebikola, ebyawali e Katabi tebikola, ebya State House byokka byebikola. Ng'ogenda ku Lake Vic Hotel byokka byendaba byebikola, naye ate nga bw'obitunuulira ennyo tebiina nnyo agency ng'eya zino towns ez'enjawulo. Ono era aliko amagezi g'awadde ku nsonga z'oluguudo luno. Eri agamba nti nze nakwata ttenda naye kya buswavu mu kukwata ttenda beautify the road oluva ku airport ne State House by planting obudde obwo obutono obutaziyiza security ya mukulembeze n'abalala naye ng'ate bucreatinga ki beauty, otherwise banange tuswala. Abamu ku batuuze abakozesa oluguudo luno boogedde ku nsonga yaalwo. Neewuunyiza ddala emyala egyakolebwa ku luguudo olwennyini ng'enkuba bw'etonnya ate gijjula amazzi. Aye ne bakulaga nti kuliko abalongoosa kuliko abeera naye ebibeera babireka awo. Tulina crossover points naddala mu bayita ababiri awo n'enkumba ku university. Abaana bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe ku luguudo olwo olw'emmotoka ezidduka speed ennyo. Twali twasaba emabega eyo batuteerewo flyovers abantu kwe basobola okutambula nga basala oluguudo olwo. Bavuga emmotoka za gavumenti nabo bavugira ddala bubi. Bayitawo tebayinza gati bino twatusibeemuko kale n'abavuzi abalala nti ate bitala bivuddeko emyezi ebyo egigenda nga mu 2.5. Sandra Nabaggala ne Rachel Namuli, BBS Terefayina, gy'otobadde.